Okay, mbabuuzako buli mujasinzidde okubeera nga ate agoberera abeera Fahad Pro UG okubeera nga ate nkutuusako amawulire nga bagatambula mu ggwanga lyattu Uganda sako ne bwera ggwanga nena ekintu kyonna kasa kibeera nga ate kikola amawulire bisookera wano nga tependa kubeera nga ate bisasaanira ewalala nga sina kubeera nga ate mbatwala mu video gye mbaleetedde muzikirize mbere nga ate ntumirako abaana bakadama ne basekadama bana mbaagala nnyo Saudi Arabia, big up to guys, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, Syria ewalo n'abangambye nti balabira side wali Vietnam nyongera okubeera nga temba buuzako mwe balekola ate mbala okubeera nga te mugoberera abalabira mu America eyima mukano yo maserengeta namwe nyongera okubeera nga temba buuzako awo naona mu Europe namwe kansubire bikimu kitambula bulungi by that sana ate abalabira ku ground mu ggwanga Uganda emanye mbera si ya mulembe muko kadata kewanise muko naye mutwala obudde ne mugamba Fadi cyane abatwetede tujja kubeera nga tetwala obudde tubeere nga ate tulaba ki ekiriwo sawa eno kakati ku lubadde lwa leero omwana oba mutabani w'omuyimbi Dr. Jose Chameleone ayasize ebyama era nga tuulakalira ngenda kubeera nga tenkuterawo emboozi yonna nga bwebadde emboozi badde mu luzungu era nga sobodde okubeera nga tenkumenyeramu koko ebyo byogenda okubeera nga ate olaba kakati omwana avuddeyo nabeera nga ate atukakasa nti ekituufu kiri nti taata we Dr. Jose Chameleone gwe tumanyi obulungi ekyamazima mulwadde naye ng'obulwadde obumutawaanya musajja anywa nnyo omwenge era ng'omwana ono ezimu ku nsonga ezimugyeyo okubeera nga ate ayogera agamba nti abantu bangi nnyo badde batandise okubeera nga tebapiininga maama we nga bagamba nti Daniela Atimu ye yaviirako Jose Chameleone okubeera nga ate abeera mu mbeera gy'alimu eyo n'okubeera nga ate agetinga depressed era nga Jose Chameleone ekyamazima ne bw'omulabyeko alabikira ddala bubi nnyo akoze aweddewo just imagine alina ssente naye omusajja akoze aweddewo singa ayimirira awo mu mpewo esobola okubeera nga ate emuwujja n'agweri ekyamazima omusajja mulwadde nnyo nnyini ddala so abantu bangi balwadde bavaayo ne bagamba nti ekyamazima Daniela gwe waleetera ebizibu gwe waleeta obuzibu obwo okubeera nga ate omusajja yalwala nnyo n'okubeera nga ate atuuka ku nsonga zino so omwana avuddeyo n'akiriyalinga n'agamba nti temuteeka maama wange mu kasasiro wammwe oyo omusajja mutamiivu omusajja alina ebizibu bye era ng'oyo omusajja alina omutima omubi kugambye omwana alina ebigambo byayogedde ngenda kubeera nga tembikuzanyirawo osobola okubeera nga ate oyula ekyejawulo bigambo biri mu Lungereza gwatamanyi Lungereza awo n'afuna munnawo n'abeera nga ate akutranslatingirako ekirala omwana kyayogedde ekisinza okubeera nga tekinkanga avuddeyo waliwo amubuuzizaawo somewhere mu comment section n'abaako comment gy'ateekawo n'amubuuza nti kyamubuuza kibadde kirelated ku jjajjaawe maama waabwe oli maama wa Jose Chameleone munnaye omwana yasizza ebyama agambye nti talabangako grandmother mukyamu ng'oyo era agambye omukyala oyo mukyala mubi nnyo mukyala alina omutima omubi mukyala mulogo era ng'omukyala oyo maama wa Dr. Jose Chameleone yavaayo n'abeera nga atabakakasa n'abagamba nti senga olunaku lukeera ku makya senga tata omwakeeranga n'ava ku nsi maama wammwe oyo Daniela Atimu agenda kubeera nga ate afuukira ddala emmomboze saako n'okubeera nga ate atembeeya ebintu ku kkubo era nga wano talinawo kintu na kimu ebyo nno yabyogeramu naye Daniela Atimu akyali mu maka ga Dr. Jose Chameleone ndowooza ze zimu ku ezo ensonga Daniela ze yaviirako n'abeera nga ate agamba kamere nga tenkwatamu ebyayo mbere nga teneeyongerayo omukyala mbu mulogo omukyala alina byakola ngenda kubeera nga tenkuterawo video osobola okubeera nga ate omanya biki ebigenda mu maaso side ezeeyo ate nga njagala kujjukizaamuko oba kuzaako emyoyo katini nnyo omukyala Daniela waliwo incidents ezaabaawo awo I think lwali lwa mukulu wa Dr. Jose Chameleone yafa omukulu amanyikiddwa nga Humphrey era Daniela yavaayo n'abaako ebigambo byayogera ku maama wa Dr. Jose Chameleone saako ne family yonna n'akakasa ensi nga bwe bali abalogo nga bwe bali abantu abakyamu so kino n'omwana kyayogedde kyongedde okubeera nga tekikakasiza ddala nti bannaaye taata waabwe alina omutima omubi saako ne family ye yonna era nga abaana bakakasiza nti bo bakyawira ddala family eyo ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi obwo saako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga za Dr. Jose Chameleone kidda wansi awo mu comment section obeere nga ate oteekawo endowooza egolowooza ki ku nsonga zino omwana abadde mutuufu okubeera nga ataavaayo n'abeera nga ate ayogera ebigambo ebikankana bwe biti oba yandisirise gwe okyogerako ki kirira wansi awo video beera nga ate ogiteerako ekigawo likinga sharingirako abalala comment section eri open waba olina ka comment ko tekigenda kubeera nga ate okasulawo wansi awo ne tubeera nga tetuwuliziganya of course ku biki ebibeera bigenda mu maaso tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu bw'obusitiika bw'owalayingira obuyitawo wansi awo beera nga tokupululako enamba y'essimu ajja kubeera nga ate akulombera edduwa nawe obulamu bwongera okubeera nga tebutereera ddala side eno endala Habibu airport pickup oba nga oli mu nteekateeka ey'okubeera nga ate okuma mu ggwanga Uganda oba okubeera nga ate ogenda ku kisaawe eky'Entebbe beera nga tobanoonyako nabo bajja kubeera nga ate bakuvuga bakutuuseyo ku kisaawe buli kimu kibeera nga tekitambulira ddala bulungi nnyo my dad sana kambateerwa ensonga zino eza Dr. Jose Chameleone ku muwono obutambi obulala bungi nnyo tebaawo
Mama wa Kamiliyoni ono okusinzira mu ntalo z'endabye mu Mayanja family. Omanyi saagala kwogera binansibya. Mama wa Kamiliyoni ono alabika mukazi muzibu. Omanyi bali banazaala ba hardcore. Alabika ye mama wa Kamiliyoni oyo. Okusinzira entalo z'endaba mu Mayanja family. Okutandikira ku lutalo lwa Wizo ne mukazi we, Kamiliyoni ne mukazi we. Gwe weewunye family erina erinnya eddene erifaanana bwe lityo nga temulimu mutabani alina mukazi ali awo gw'ogamba nti alina mukazi we bateredde bali awo. Palaso mukazi we ali mu Amerika. Kamiliyoni yeyawukana ne mukazi we. Mukazi we n'avaayo n'ayogera era maama wa Kamiliyoni yennyini ebigambo bye yamuddamu mwabiraba. Batabani be bonna basajja bagagga balina ssente tekuliiko bufumbo buteredde bw'ogamba gwe tolaba wawo question mark. Mama wa Kamiliyoni Mrs. Mayanja ofuna wa audacity n'obuyinza obulangira mukazi wa Kamiliyoni n'abaana be nti singa Kamiliyoni afa bajja kutunda n'okulya ku nfuufu batunde ne ku nnyanya ku kkubo. Kubanga Abba sisuubira nti ekintu ekifaanana bwe kitayinza okuva mu bbanga n'akiwaayiriza ku maama wa taata we jjajjaawe. Alina ensonga lwaki akyogedde. Ebintu bino tubyogera ne time we luteero. Tutunule. Simanyi lwaki ba relatives ab'enganda most special okuva ku side ya taata baba bazibu. Abantu abasinga bakolagana n'ab'enganda okuva ku side ya maama be babanguyira. Ne side ya taata kola okunoonyereza mu family yonna. Family yagaana ku side ya taata ab'enganda. Gyosanga basenga abaloga abaana, gyosanga basenga abataagaliza. Side ya mama baba very fine era ne bw'okyalo efa abamu gye kitegeera. Abba Makasa alina ebintu byeyogedde n'entula wansi n'empuga ate okusinziira mama wa Kamiliyoni ne kyeyakola mukazi wa Wizo ate nga yakyali ne mutabani we essaawa zino. Kyeyakola Daniela Nazaalo omulala asirikako. Niyo mukyalo oyo saagala kwogera bubi sisobola kumuvuma muwe ekitiibwa. Yakoowa okuvuma abantu naye alabika mukyala simwange. Omanyi bali bannazaala bakapaka bali basigenda n'ogenda. Yagamba abaana ba Kamiliyoni mmwe kitammwe kaageza afa muli komba enfuufu mulitunda ennyaanya. Kubanga ne mu Amerika gye bali Kamiliyoni yabasapootinga. Naye nga gwe nazaala jjajja ovaawo n'ofuna obuvunaanyizibwa n'olukusa olugamba abaana ebintu ebyo. Nga gwe olina okukuma ku Mayanja family. Abanazaala. Oyo mwana mugezi Abba Makasi. Era video gyakoze tavumye tawemudde tavodde wabula agambye taata wa amazima. Oyo mwana Abba Makasi byayogedde bituufu and he deserves ku bantu abategeera yeetaaga nahaga. He said nothing wrong, just alumwa. He has pain. His message was good. Message ebadde nungi. Ebadde very respectful. Omwana abadde very respectful. Naye nga byayogera byamagezi. Mu bantu abategeera. Ng'olaba alina obulumi. Kwa Kamiliyoni taata we. Is his dad. And we all have parents. Naye waliwo ebiseera nga abaana bo balina okugamba amazima. Kamiliyoni bamugambye amazima. Ate nga amazima gava mwana we. Wano ofa abaana bo be babonaabona. Wano nga wakedde n'ovaawo. It's your children to suffer. Mukyala wo n'abaana bo. N'omwana wa Kamiliyoni njagala mugamba Abba tuyambe osirikeko wakoseza luzungu lungi nnyo tukimanyi ensonga bazijjemu bakadaama nange nganze nakadaama omu wanjijjemu kuba oluzungu babadde tumaki. Tuyambe osirikeko nga mwasirikira ddala mmwe kizibu kya Kamiliyoni mwadduka wano ne muleka wano Kamiliyoni gwe n'ennyoko ne mugenda bwe mwagala ne mwadda kusomera ne mutandika omukomera n'omwogerera ebigambo ebingi. Obulwadde bwa Kamiliyoni bwatandikira ku mmwe. Yabaagala yabakolerera yabaweerera nakati abadde abalabira gye mubadde.
atayogera tayejjusa totubuulira kunywa kwa mwenge kwa kitaawo fera tukimanyi gwokozeewo kyokola ngaotereza kitaawo banga omujja kwebyo olina kuba jjajjabo nabo basensudde oluzungu lwadde lungi naye nawiddemu abajjajjaabo jjukira oli mwana wa bulenzi neobeera wa buwala kitaawo asigala kitaawo nnyoko tagenda kufunira kakipya please at least sirikako tukimanyi mwayingira tiktok ne mufuuka ebiwemmeneku but at least you shut up and leave your dad omwana takula eri bakadde be ne bajjajjawo bazingiddemu kubayogera oluzungu lungi olina amalasita twali tulabye abanene emirembe engalo abba towabula kitaawo bw'oba oyagala omuwabula you have your daddy's phone mukubira oyogere naye ekyokujja mu public otubuli obadde bwakyawo tubula ebiki wanywa omwenge wanywa drugs wanywa what and what tetwagala kumanya ensi yagala okumanya naye nga ye omwana alaba maama we olwogwa maama yabeerangawo namugamba we namubika namugamba dadi namuwa sente nabatwala ku ice cream ye musajja watu nagamba leero kanneebake ku speech ndetazze bo balowooza nti taata yali talina kyakola naye nga the idiot went to the best schools gye baakulira muyenga nga n'emmotoka ebatwala ku ssomero nga buli kye baagala bakiina bw'omubuuza maama we yali akola mulimu ki oh my mother ebyo kati byebitabula baki ne bireeta enywa y'omwenge abasajja gye batategeera ebireetera abasajja okwekola ebintu ebitakolaki kati ku Saturday I mean ku Friday boddayo nolaba big size show gye nakola n'emu ku bintu bye nagezaako okunnyonnyola ebiruma kamiirirwa kwadde time twali tusobola kwogera ku bulwadde bwe okutuusa omwana we yakola ki yakireeta bangambye eno yabaleejenje ngenda okukola kibadde kyetaagisa greatest of all times abeere nga abaako kyayogera Abamakasi Mayanja Chameleon, you're such a lucky man. Chameleon musajja ali lucky nnyo. Njagala yonna gy'oli okumenga akabaani ng'okakumira mutabani wo Aba Mukama amuwa obuwangazi. Fe abalabira ebintu mu ngeri endala. Fe abalabira ebintu mu ngeri endala. Wow. That story n'omutabani akwagala mwana. Mulimu abaana abali resentful towards their own parents, man. I saw nothing else but love. Nalabye love yeka. Nasita nalabye omukwano omwana gwakoyinako ogwo mwana gwa nsusso. Mutabani gwalina gy'oli. Joseph tewaba muntu akulimba saawa zino ku kikyono mutabani wo nti akwagala osinga mutabani wo. Oba okkiriziganya nange ku statement gye nkoze ndaga ekigalo mu comment. Tewaba muntu yenna avaayo adde mu doyidoyi nti akwagala nnyo okusinga mutabani w'omwana w'omuntu mwe on DNA olwokuba nti yayogeddeko. Essaawa zino asinga okwagala ye mutabani wo. Chameleon kukakasa buli awuliriza music w'ebbanga lya myaka 2 bw'ofa olwaleero kijja kumutwalira wiiki egi okwerabira. Tujja wuliriza ba Wiki Benda, tujja wuliriza abayimbi abalasabe ba Nando Love, sibaye Viper Ranking. Lasita oliba okomi nga bafire baakomi. Naye Chameleon kino kijja kunze Lucifer. Waliwo omwana yayogedde nga atya okubeera mulekwa ye Abamakasi. Waliwo omwana gwe nalabye nga atidde ogenda mulekera baganda babalala aba sina kindi n'abalala balivaayo ng'ozaaye kuba omusajja tebamubalira baana. Omwana oyo yatidde. Nalabye ne posti endala gye yakoze ng'agamba nti jjajjaawe yamugamba nti bw'olifa tebalina kye bagenda kufuna bo ne maama waabwe balitunda ennyaanya. Awo sijja gendawo. Nakugambye nga ntandika video nti twala akadde
Kamiri okumaka bani abamakasoyo omusabira obuwangazi yakoze statement egi eyasoose zenganza abirabira ewala nategedde omwana yakomezaawo mu bantu ne statement eno wammanga. Omwana yakirambise bulungi n'agamba nti n'oba towuliriza music wa taata wange n'oba ali omuwulirizaako wadde alina kye yali akoze bambi nga tomusonyiwanga ku lwaffe abaana mbadde nsaba tukwasize wamu mutusabire taata waffe awone kye bayita addiction y'omwenge n'ebiragalalagala. Statement yakomezaawo mu bantu okuggyako ng'omuntu mubuyabuya talina mutima musasi gwa kizadde gula bantu waliwo omwana yakubye omulanga nti bannange essaawa yonna batuleka ttayo yayinza okukuseerawo kati essaawa zino ennugu era kyemmanyi 30% ko batakwagala video ya Abba basisandi buleki nti omwana omuto olaba yawanjagidde eggwanga. Chameleone needs a second chance. Statement omwana ze yakoze zonna ziri valid. Yakoze ku statement ya mikwano egikulinaanyi. Omanyikiddwa ebbanga lyonna Kamiri. Ozze olonda bamaneja b'okuba empi. Maneja ye muntu abanga gayi. Akugamba yita wano yita wali. Naye mu kaliya yoyenda kaliya bamaneja bo badde bakuba empiroza mukulu we gw'otaakuba ku mpi ne Jeff. Wakubanga Samu Kasanga olinga akuba omwana ng'omanyira omumulekerwa ndeeyo. Wakwata mutima n'omulumisa embwa. N'okuba oli n'osamba n'omulumisa embwa yangubye n'essimu n'andoopera mwafuna obutakkaanya. Okimanyi baliyo n'ayiranda bakimanyi. Mutima ayinza okkira ku makya n'agamba tonywa mwenge. Pero emikwano gy'okuuma omwana tagimanyi. Omaze emyaka egisukka mu 10 n'egi. Olina omuvuka bamuyita Jebbi. Si backup artist. Takuba byuma. Si muwandiisi wa nnyimba. Naye ffenna emirimu gya Jebbi gy'akola tugimanyi. Mutunzi wa nyosti. Atunda kabanga. Mira. Bwenge. Ntwiri. Kwegamba yabeera na buli kikuba kyonna y'ensonga kyabeerawo. Bino byonna omwana abimanyi. Omwana talina we yalimba nti emikwano egikulinaanyi oba gikwetoolodde. Towali ayinza kugambako nti buladi tokikola. Kitutwala ku sayidi eri nti ani ayinza okukugambako. Ani akulinako obuvunaanyizibwa mu birikwesi. Ko gwe toli mulekwa. Kitegeeza abazadde okyabalina ye pointi y'omwana. Nti ne bajjajja ne babulwa. Akadde akagamba nti Joseph ogenda tuleka ttayo. Ng'ate n'ebikuba bitwatwalidde abaana baabo abalala babiri. AK-47 era byali bikuba byatandikira ku mwenge ne bayomba simanyi laptop bagenze mu ttoo era nga bya mwenge gye bamusindisa afudde. That is alcohol omwana kyagamba he lost an uncle. Ngira mugamba nti Daniel amuwanikidde bisimanyi Daniel yamugambye kola bwoti. Nedda omwana byayogera bituufu. AK-47 yafa mwenge. Nze mbadde mukwano gwa mufule nabagamba. Kuva ku street amufule nga awumirwa Alex kasigala. Amufule yafa cancer. That's still a substance. Chameleone yali ewa Bawa producer Bawa. Nanywa sigala lumu omukka ne gumutuga. Kamiri yakolola. Bw'akolola n'akolola omusaayi wansi. Ng'omuntu agyemu erinnyo. Naye nga omuntu eyabugumizibwako yasomako. Respiratory simanyi bikoze ebiki otegererawo kati eno yakuba. Omuntu ng'oyo aba alina okukendeza kasegereeti. Naye omwana kyagamba nti abamwetolodde waliwo atajja kugamba nti edde rasta. Paketi ku paketi munwe ku munwe toyinza kukikola bibeera bikonde. Mugobawo. Kati maama mwe mulina obuvunaanyizibwa okujjukiza omwana ekitiibwa kye yabawa mu family eddoboozi lya Abba. Nti ate nga mulabyeko nti ebikuba bitutta abaana. Sebana yasinga okwagala Kamiri okusinga mutima. Kitegeeza ayinza otwala step esooka ye Devi so siba mutima ba Jebbi. Uncle Pius yalina okugamba nti ndo enough is enough rasta. So simanyi Samu Mukasa simanyi bana simanyi ba Black. Awo bonna mu family yammwe singa mubagoba ku Kamiri najja kutereera. Aba Makasi nze nganza awangaalira e Bulaaya manya hadithi y'omwana obuzito bwerina mu kkooti ne mu society. Kigenda kutwalira omuntu omu. Kigenda kuzibwalira nnyo abantu otegeera mwana gw'omulanga gwe wakubye nti ate taata ogwe yabadde ayagala. Tewali kugenda kusinga ogwo.
tewali mulanga gwenda sikusinga ogwo gwenda zukusa kamiliyoni. That's all Chameleone has ever needed. Omwana yakimaze. So it's up to Chameleone okubeera selfish. Either akyuse ku lw'abaana oba osalewo agende mu maaso n'emizengi atulekera abaana. Naye mbajjukiza nga ntandika vidiyo teri ayagala Chameleone mu nsi muno nga mwana oyo yayogedde. Buli muntu agamba nti omwana yakoze bubi tolina magezi. Omwana yakubye omulanga gwe ataatera kufuna buyambi so si mulabisa. Yeah. Kibi tutandise okubeera ku level y'omwana nga yalina okukuba omulanga eri eggwanga ffe okukyusaamu ng'abazadde kibi. Kuba omwana teyayogedde taata bye yakolanga ng'anywa mwenge ate nga gyebiri ye byamanyi teyabyogedde naye yazze ng'ayagera kintu ayagala taata we kusigala ku dduniya kuno nti ne waliba atuusozaawo azawe makubo matuufu nga taata alwanyi. Omwana yabadde agera taata atandike to start up a fight. Era bw'onolaba omuntu yenna alumbye omwana oyo manya omuntu oyo talina magezi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.